Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tibuhaburwa alabudde bannaddiini n'abakulembeze ku mitendera gyonna beewala okusiga obukyayi mu bantu be bakulembera nga babaliisa enjiri ebaawulayawulamu. Muzeeyi Museveni asinzidde mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero awategekeddwa omukolo ogw'okusabira eggwanga n'agamba nti ebimu ku byaleeta entalo mu ggwanga lino nga terinafuna bwetwaze z'entalo z'eddiini ezaaviirako n'abantu okuttiŋŋana. Okusaba kuno kwetabiddwako bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo wakati ng'eggwanga lijjukira bwe giweze emyaka 62 bw'okyanga Uganda efuna obwetwaze. General Museveni agambye nti bannaddiini bangi babonyisa enjiri ey'obukyayi ate abalala enjiri yaabwe babulira ya bulimba, n'ajjukiza nti ebiseera biri nga bakyali mu nsiko nga balwana bannaddiini baatuuka n'okuwuddiisa abalwanyi be ne bagaana okukwata emmundu okulwana olutalo nga beesize ebintu ebitaliimu. Those who were pushing divisions among our people because of religious sectarianism were not acting on behalf of God, they were acting on behalf of Satan. But for us, we were guiding them. Because, for instance, they would come, our priests, our traditional priests, they would come and start confusing our soldiers. That if you hold a reed, the bullet will not catch you. So you see the soldiers, instead of carrying a gun, he's carrying a reed now. They were about, they could easily have turned our movement into a Rakwena type of. And then my priest who was conducting the then I said, bagambe bajjajja tebyolutalo babindekere. General Museveni agambye nti ng'oggyeko abakulembeze ababi abakulemberako eggwanga lino Uganda naye ne bannaddiini baakotogera enkulaakulana y'eggwanga mu biseera ebyasooka. Then we didn't also get rest. Yes, we had bad leaders, political leaders like Idi Amin and so on, but even the church, people were not good because they were fighting wrong wars, sectarianism. If you read the book of, for instance, Bishop Taka, it's called in East Africa, 18 years in East Africa, you will see the sort of conflicts they were having with the Catholics. There was another Catholic man, I think it was called Bishop Hath or something like that. Very disturbing our people. Ebyo nga bikyali awo abatuuze b'omundeeba mu Gombola Lubaga mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala bakeeredde mu ntiisa bwe bagudde ku mulambo gw'omuntu eyattiddwa n'asuulibwa mu kitundu ekyo. Omusasu waffe Sharifu Lukenge yalina ebisingawo. Abatuuze b'omundeeba okuliraana Victoria Church bakeeredde mu ntiisa bwe bakedde okugwa ku mulambo gw'omusajja ate agambibwa nti yattibwa mu kifo ekirala n'aleetebwa n'asuulibwa okuliraana ekitundu kyabwe kino. Abatemu olwamala okumutta ne bamuzinga ekisuuka ku mutwe olwo ne bamutuuzaako ekiyinja ekinene ekibadde ekizibu okulaba omulambo gw'ono. Abakozi mu kitongole kya KCCA ababadde basaawa okuliraana ekkubo bano be bakedde okugwa ku mulambo guno ne batebya ku batuuze era batubuulidde nti entiisa ebadde y'amaanyi abamu n'emirimu bagivuddeko egy'okukola olw'ekikangabo kye bafunye. Beera twakomye wali okusaawa jjo tutandikidde wali abakozi bange katubadde tujja bwe tuti tujje tusaawa mpola kati omu yiga yamulabye nampita nanga wano waliwo omuntu enjija tugenda okulaba ng'omuntu yafiiridde tukubira erosi nejja waliwo paato etulabe wano ng'etambula ne tugimiriza n'egaana egenda kati mwami mukyala Nakiryowa n'ayita abakulembeze ne bajja. Ssentebe w'ekyalo kino Tomusange Zone Nakiryowa Evelyn ategeezezza Kyabasa nti entiisa gye bafunye mu kitundu enkyalunaku olwaleero y'amaanyi wabula avumiridde nnyo ebikolwa eby'obutemu ebisukkiridde mu bannayuganda nga batta bannaabwe ne babasuula ku nguudo. Enkya ya leero tukeeredde mu kikangabwa baatusuulira omulambo wano ku lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wano okuliraana ne Victoria Church. Bannaffe aba KCCA abasaawa ne basobodde okumulaba naye ng'omuntu ono okusookera ddala musajja naye tosobola kumutegeera ku feesi kuba mu kaseera kano mubikke. Poliisi okuva ekibuye etuuse mu kifo kino omulambo n'egujjawo nga n'okunoonyereza ebikwata ku mugenzi ono bwe bigenda mu maaso kubanga omulambo gw'omusajja ono atannategeerekeka linnya
gulaga nti omuntu eyatiddwa muntu wa buvunaanyizibwa naye nga bamuse baleseewo n'ensawo ekitanazuulwa kiki eki. Weebale nnyo Lukenge Sharifu. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa otema omuti mu kkomero ly'ebisolo beerozizza musango nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan Bwannyonnyola. Tewali muntu akkirizibwa kugenda mu National Park n'amala gasaanyaawo miti oba n'amala gakuula miti emito tyagenda kugitwala. Osobola okukwatibwa n'ovunaanibwa n'oweesebwa engassi oba okusibibwa. Abadde munnamateeka wa Democratic Party Elias Luyimbazi Nalukoola mu butongole alekulidde ekifo kino ekyokuba munnamateeka w'ekibiina ekyo. Mu bbaluwa Nalukoola gy'awandiisa olwaleero ategeezezza nti abadde munnamateeka wa DP okuva mu mwaka 2020 era ono awadde ensonga 3 ezimuviiriddeko okwabulira ekifo ekyo. Nalukoola nokoddeyo endagaano eyakolebwa wakati wa Democratic Party n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM gye buvuddeko. Ono ategeezezza nti byonna ebyakolebwa byali bigenda mu maaso wabula nga ye munnamateeka w'ekibiina tamanyi. Ebbaluwa gy'awandiikidde Ssaabawandiisi wa DP olwaleero ategeezezza nti Norbert Mao okusigala nga ye pulezidenti wa DP ng'ate yalondebwa nga minisita wa ssemateeka mu gavumenti kikontana n'entambuza y'emirimu mu DP era kiremesa emirimu okutambula obulungi nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka wa Democratic Party. Mu mbeera y'emu Nalukoola kino akiyise okulya olukwe mu kibiina tekubanga kikontana ne ssemateeka era ng'emirimu tegiyinza kutambula bulungi. Kinajjukirwa nti wabaddewo okusika omuguwa mu kibiina kya Democratic Party okuviira ddala mu mwaka 2022 DP bwe yayingira mu ndagaano n'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nga bammemba bangi mu DP bawakanya endagaano eyo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kyetondedde eggwanga olw'ensobi ezaakolebwa mu alipoota ey'obungi bw'abantu yatumibwa National Population Housing Census ey'omwaka guno 2024. Ubosi egamba nti newankubadde waaliwo ensobi entonotono ezaakoleddwa mu alipoota eno naye emiwendo emirala egyaweereddwa mituufu era nga tebagenda kugikyusa. Emiwendo egyabaddeko Kalumanywera gye gyakyoli ne Bugishu ng'eyo emiwendo gyakendedde bw'ogeraageranya n'ebyafulumizibwa mu myaka 10 egyayita. Alipoota eyafulumiziddwa Ubosi yalaze nti abakyoli bakendedde obungi okuva ku bukadde 2,13 mu 1,443 okudda ku bantu akakadde 1,904 mu 1,913 nga kitegeeza nti abantu 18,900 mu 503 baafa ate nga tewali muntu yazaalibwa. Ebugishu alipoota yasooka yalaga nti abaayo bakendera okuva ku bantu obukadde 2,39 mu 975 okudda ku bantu obukadde 2,9 mu 6,149 ekitegeeza nti abantu 29,000 mu 1,826 baafa era nga mu kitundu ekyo teri muntu n'omu yazaalibwa. Wabula Ssenkulu wa Ubosi Dr. Chris Mukiza n'omumyuka we Dr. Fred Vincent Sennono bagamba nti ebibalo byalimu ensobi ng'abakyoli omugatte baava ku kakadde 1,47 mu 894 mu mwaka 2014 okudda ku bantu akakadde 1,94 mu 1913 ate Abagishu bali akakadde 1,64 mu 7,383 kaakano nga bali obukadde 2 mu 9,949. Dr. Sennono akaatirizza nti ensobi ezibaddewo zaatereezeddwa mu alipoota era nga tewali kigenda kukyusibwa. Acholi and also Bachika, which means that actually the statistics show that all the tribes, majority of the tribes, the major tribes, registered a growth. So, members, I want you to note that statistically there was a swap of those 2014 population figures
but the 2024 figures. So you can check with your report already you have. We have not changed, we have not produced any new figure. Mu ngeri y'emu Dr. Ssennono atangazizza ku bwino yalaze nti ab'enzikiriza y'obukatoliki n'abangerikaani bakendedde. Ono agambye nti kino kyataputiddwa bubi weewaawo nga kitegeerekese nti abantu abeegasse ku nzikiriza y'obulokole beeyongedde. But in terms of percentage, relative to the total population, it meant that it is slowing, but did not mean that the population of Roman Catholic is reducing. Similarly, you note that the population of Anglican Church of Uganda grew from 10,900,000. The number of people practicing Islam also. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Rwenzori Mineral Water geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Opugulani ya Nakazibu omusawo omutendekero omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mubende annyonnyera engeri y'okwewalamu obulwadde bw'amaaso. Abantu babeeranga beegendereza nga bwe balaba omuntu ng'alwadde obulwadde bw'amaaso bamanya nti sirina kumukwata mu ngalo, kubanga bw'omukwata mu ngalo oyinza okumala ne weekwata ateera mu maaso ate naawe obulwadde n'obeeranga obufunye. Obulwadde obwo butera okuva ekifo mwe babeera kirimu obukyafu, so ne weesanga nti omuntu enswera eva wali n'egwa oba oliawo ku mwana oba ku muntu omukulu ku liiso nga wali weegudde ejjeewo akawuka ako akaleeta obulwadde obwo ne buba nga bumukwata. Naye ate bwe bumala omukwata abantu ne batategeera nti busiiga. Abalimi b'obutunda mu bbendobendo ly'e Masaka bawanjagidde gavumenti ebasaggulira obutale gye bayinza okutunda obutunda bwabwe kubanga nti basusse okufiirizibwa nga badondolwa abasuubuzi ekibaviiriddeko okwetamu omulimu gwabwe. Abamu ku balimi mu muluka gw'e Kamuzinda mu ggombolola y'e Kyannamukaaka mu disitulikiti y'e Masaka okuli Mucunguzi Robert omulimi w'ennyaanya n'obutunda saako Mujumba Ivan ng'ono mulimi wa mmwanyi n'obutunda bakukulumidde nnyo gavumenti olw'okulemerera okunyweza obutale okutundibwa ebirime kye bagamba nti kibaviiriddeko obutafuna mu mulimu gwabwe. Bano babadde basisinkanye omumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Ekinyomo Alex Kalinzinta mu bitundu bya Bukoto Central ne bamusaba okutuusa eddoboozi lyabwe eribe kikwatako. Kirimbutale tetulina fixed price ku kintu kyonna nti waakiri kino kitundibwa bwe kiti. Ojja kutwala ekyokulabirako ekyemmwanyi omusuubuzi yamanya z'abagula. Tewali muwendo guteekeddwa kuba gwasalira nti munaatundanga bwe muti. Omusuubuzi bw'ajja ne yeefuula n'agula kyayagala. Tewali nteekateeka ya butale na miwendo gya bintu birimibwa. Ate ng'amazima ga Katonda ali mu ggulu, Uganda esinga kubeera ku bya bulimi. Ne bwe gaba makolero agasinga tulina agro-based industries. Ne lwaki ekyo kiganya okukolebwako. So bye tusaba bitono nnyo. Ffe tetwagala ntebe, ffe twagala bintu bikwata ku muntu owa wansi. Singa bikolebwako ffe eri mbuyinza gye bali tetulina kye twagalayo. First of all tulina problem ya katale. Osobola kulima yiika y'ennyaanya ogitaddemu miliyoni nga 2 oba 17 n'osanga ogyemu miliyoni 10. Ekitundu kya Bukoto Central naddala mu ggombolola y'e Kyannamukaaka kimanyiddwa nnyo nti abantu balima nnyo obutunda era wano omumyuka wa Katikkiro w'ekika ky'Ekinyomo Alex Kalinzintamo adduukiridde abavubuka beeyo n'ensimbo z'obutunda 1000 okubayamba kugaziya ennimiro zaabwe. Bw'abadde abakwasa ensimbo z'obutunda omutaka Alex Kalinzintamo asabye abavubuka obuteetundako ttaka wabula okulikozesa okulimako ebintu ebivaamu ensimbi. Ekineza akatunda kano okuyamba muvubuka munnange essaawa zino akyanoonya okulaba butya bwabeerawo kubanga bangi kummwe mwagala ettaka ate temunafuna ttaka n'alina ettaka ly'alina katono yensonga kinsazeewo okuteeka amaanyi mu kano akatunda kubanga ko osobola okweyazikawo n'akasimba bw'olimayo sizoni emu 2 3 4 bwe tubanga akasente wadde kakutte bulungi n'olimanga tolimanga teweerimisanga olima n'amaanyi osobola okusevingawo ate akasente akasobola okuyamba okugulayo akabanja onengenda okuleeta ziri emmwanyi ng'olina ate wonaazikola ki wonaazisimba pulojekiti eyo nagitandika njagala nagirowoozaako nga mmanyi ebisobola ogivaamu naye ndi wagaba obutunda buno sizoni ku sizoni akatunda kano ndi wakagaba nkuba ku nkuba nyina endowooza nti Bukoto Central tuli balimi naddala nga tutadde amaanyi mu mmwanyi nze nsobola okukozesa akatunda kano ne kavaamu entandikwa buli omu ku ffe n'asimba emmwanyi.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa cricket mu Uganda ekya Uganda Cricket Association kikakasiza nti Uganda yakutegeka empaka eza Challenge League B ezigenda okubeerawo okuva nga 4 okutuuka nga 16 omwezi gw'e11 omwaka guno. Empaka zino zigenda kwetabaamu ensi okuli abategesa aba Uganda, Tanzania, Bahrain, Singapore, Italy, saako Hong Kong, China. Empaka zino zakuzanyibwa mu bisaawo okuli Lugogo Cricket Oval n'Entebbe Cricket Oval era Uganda Cricket Association ekakasizza nti Engineer Fred Lutaya emukakasizza okukulira akakiiko akagenda okuteekateeka empaka zino n'abalala. Mu mpaka zino ensi zigenda kuba zirwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza ICC Men's Cricket World Cup ez'omwaka 2027 nga zino zigenda kubeera mu nsi okuli Namibia, Zimbabwe saako South Africa. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mbofunze. Emikolo gy'okujjaguza olunaku lwa bulungibwansi ne gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka gitandikidde mu Bbugumu mu Ggombolola Mituba 5 Nnyenga mu ssaza Kyaggwe omuli okwolesa obuyonjo mu bibuga eby'enjawulo. Omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tibuhaburwa alabudde bannaddiini n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo beewala okusiga obukyayi mu bantu be bakulembera nga babaliisa enjiri ebaawulayawulamu. Abatuuze b'omu Ndeeba mu Ggombolola Lubaga mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala baguddemu entiisa ebagudde ku mulambo gw'omuntu eyattiddwa n'asuulibwa mu kitundu ekyo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku miwendo ekya Uganda Bureau of Statistics kyetondedde eggwanga olw'ensobi ezaakolebwa mu alipoota ey'okubala abantu omwali okufulumya emiwendo nga tegikwatagana. Bannaffe ge gabadde amawulire ag'essaawa